Ennyo mu Luganda bannange. Egesa Henry Gemanya nga ndi influencer ku TikTok, YouTube, Instagram, nga at the same time ndina dancer. Nga ndi ne co-host wange wano. Hi guys, my name is Zayra, an influencer and a dancer as well. Olwaleero lwaki tuli wano mu Luganda? Olwaleero tuli wano eno kubanga twawaganye. Gata tofaayo. We are here because we organized a press conference. Press conference Fit on fire. So nga bwagambye kwongeza ku byayogedde, tuli wano ku press conference ya Fit on Fire. Fit on Fire zino mpaka z'aba dancers. So this is a press conference nga zo mpaka zigenda beerayo nga nnya January omwaka ogujja. Lwaki mwasazeewo ziteekateeka? Zino mpaka twazitegeka nga za kuyambako badansa ababiri abali eyo bonna ng'ekyo tulina mu platforms so bayambako nabo ne bafuna platform. Kumwe kuliko omuzinyi. Fena tulibazinyi. Inspiration y'okuteeka empaka zino evaawa? If wetegereza bulungi ng'ojja right there waliwo ekipande ekiriko and kukwendi like personally nga ndi muto in a group of many girls and boys like bazina. So I felt like nali awo ng'omuntu nendowooza the problems, challenges ze twayitamu, understand, because tewali TikTok we had to plead to be on stage. So I thought nze personally wetunaza okusabupya because dance abantu balinga abali bambwerabira. Alright, so tuli mugezaako kuzza abantu bo kye beerabira ate nga kiri so useful and important in the country. Mu process yonna dance groups mmeka ze mufunye era abadde beewandiisa batya, transparency ki abantu gye baba basuubira ku final day? Tubadde ne many groups zibadde nyingi but tubaye tukola auditions. Alright, so netulondamu bwe batu up to that point abagenda okukola ku finals nga nnya. So kwongereza ku kyayogedde, so bano abaana twaba opportunity eyo okugisayina 5,000 gyokka baregisteringa ne katuuka akaseera nga tulina ogenda mu auditions tusunsulemu abamunaye abanagenda ku finals era mu groups ezo twafunamu groups zaali 10 naye twayongeddeko group endala. Group endala mwazongeddeko nga emu yokka teyayise mu audition naye yayita mu auditions naye like bajudge with the hosts twalaba nga eyo team so qualifying, it qualifies naye ko bali tebagironze, so something called like a wild card. Naye twagigaseko egenda sooka etukaka sente esobola okwetamu zino empaka then empaka zigeme mu maaso. Ovudde ku kyokuwangula ssente oba n'ebirala, bintu ki omuntu agenda okuwangula oba n'agenda okwetabamu byagenda okufunamu nga dansa? So nga bwe nagambye me and her nammwe nga bwe muli wano dansa yinaina agenda okubeera kwemwezo competitions agenda kuba yefunidde omukisa gw'okufuna platform abantu bamumanye. Bayimbi bangi bali eyo banoonya badansa bakozesa mu videos naye bafunamu obuzibu like nga mulina badancers ababaddewo naye nga temumanyi any option, any other option. So this is the time bagenda bawa obudde babalabe bagenda kufuna emikisa kubanga ati eri atabamanyi muli ba Luganda kolagana ki eriwo wakati wammwe? So me and her, it's girlfriend and boyfriend. So mwakwatagana okubeera nga mupushinga kino ekintu? Yes sir. Abalambuuze banze nkubiriza tutandikira okay. Mubadde supportive eri ba artist naye bwe twatwogera ku artist mu Uganda babadde supportive ku kino ekintu kyabwe kyemutandise 100%. Bamenya amanya gange nyinza okutasobola because they are many. Bo bangi babayambye mu ngeri bagenda kuyimba nga tebasasudde. And we're using their influence to promote this thing. Pozi katono nnyo okuva eri obwenzi. Mwenga mmwe ekigendererwa kyammwe ki eri mmwe
okusinga ba dancers. Tulina kuuliza tukola charity, right? Then after the competitions bena biwedde tuddako kuyamba some ba interview abali bana bamubakimanyi ate oli mu kubulira wa TV ata tugenda yamba abantu Kimala. Yeah, it's more like that. Yeah, tulina ebiruubirirwa. Yeah, we might be ekiruubirirwa nga tunagula kino. This is going to happen year after year. Yeah, it's an annual thing. It's going to be happening every year. Omuntu olunaku olwo asuubira okubalaba nga attachment yammwe eyongera okubeera official. Say what? Your attachment together. Are you planning to make it more official at the public? It's already official in the public, right? We're talking about a ring wedding. Not right now, Right but now. I think we are fine where we are with time. Yeah, because We talk about Blue Family. We hear Blue Family. What is the influence behind Blue Family? We are the Blue family. You are the Blue what Family. about one? Yeah, in our funds. Then our family are the fans. It is the Blue Family. Yeah. Ekyange kiri nti abaana bangi bali eyo byalo abamanyi okubiina byonna babisobola. Mukoze mutya okubanga muba okunulayo eyo nga olaba abasambi b'akapiira be bagenda ne banoonya talents eyo byalo kubasuubira ekitambuza kugenda mu maaso ekyo. Yeah, so nga bwe mukiraba kintu kitandika butandisi naye tubasuubiza nti gye bujja mu maaso tugenda kusobola okuba nga ati n'abaana abo abali eyo tubafunayo omukisa basobola okuba nga ati benyigira mu zino ewaka. Ate era abali eyo abagamba nti bino byaba planned kids abalondeddwa. Nedda bino bya buli omu tumwaniriza. Bambi sibe ba Jaden sibe ba Malaika. Bya buli omu, everyone. Si muto si mukulu, everyone. Buli omu tumuyita Cookie. Banaye buli omu tumukoowoola mwena gye muli tubakunga banange nsobola okujja ati mubiri mutuwagire ne badansa baffe emitwalo 2 ordinary then ne table yakakadde kamu table of 5 million. kino ekintu nga bwe naggambye kya buli omu, everyone is welcome, buli omu tumwaniriza. Olyani kufunafuna tukwaniriza abantu. Special invite. Like special but no, we invite everyone. Everyone is invited. Everyone is Invitation to Jimua, like everyone is invited. Everyone. Not really. Obuzibu nga buvaawo. Obuzibu buveewo. Tulina buzibu bangu. No, like ba influencers bangi abatalabiseeko wano naye nga bambi batuyambyeko mu ngeri ezimu. Kati mumuyite ku olunaku aterewo. Buli omu tumuyise. Mention her name. No, like as I told you, ba influencers bangi sigena menya mannya nti naye bambi kantu alina guno omukisa bambi. Abantu bafani bamwe lwaki bo balina entalo kati mutuzibala beefumu. Nze timu Zayra. No, naye ebyo bibaawo kati golina olutalo kuba maani. Yeah, wabeerawo mwagizi Arsenal naye bibaawo. That's the thing, that's the life we live in, that's the reality. So ubagambe tebaddamu kwevuma. Teri kwevuma kubeerawo bantu. Muzevuma. Engeri gye kiri official nze saamu ono atuwaniremu Embaga yati wa munnange daavu munywezeza omukono kati tugambireyo obugambo obusanga embaga yati Nganya January mwena tubayise, please come and support us. Tugamba tubalinze n'omukwano mungi ennyo twala 2 ne tebo y'abantu 5. Yeah. mukulu wako ky'omugamba omukulu Nga mugamba ebigambo Twebale. ddamu obimwongere ate bimuzira yagala kulaba ebigambo byaffe bigamba mukazi. Ani kati kalakata muli mutya abaagala naye mukwano. Tuli bulungi ogamba kya ssebo. Loko tuwule tuli kukyona ku lwaleero.
So wano tuli ku ground za Patida Samaj yango olwaliro tubali tulina press conference ya Fit on Fire nga twali twakamaliza ate okuva mu auditions tuze mu press conference kate tugaza inaku mbale bo bali twaliko banga ati twolekera finals za Fit on Fire. Zayra mnaja kwebuza finals tunasula sente baza kweli. Finals ordinary tickets za mitwalo 2, alright, then net table etulaka abantu 5 yakakadde kamu. Yeah. So omuwanguzi kichafunamu omuwanguzi like asooka atwala obukadde 5 addako obukadde 3 then addako obukadde 2. Yeah. So kigendererwa ki okuteeka gas competition kuba zibaddengamu mu Uganda kyetenjawo kimulese sofa? Yeah, so we have platforms ne like fe tulina connections munaye tusobola okuyita munaye ntuyitako media houses ez'enjawulo zigenda beerawo ku zino finals. So dancer yenayina waba yitayo mu zino finals of course agenda beeramu influenced ate gwe mulamwa gwaffe gwe tuliko munaye okuinfluencinga bano abadansa abali wansi munaye nabo bafune etaala. Abiki by'oyinza mu TikTok n'ogamba n'okatunda bipade okuva mu TikTok? TikTok connecting n'abantu abavunaanyizibwa. I'm loved because of the work I do. TikTok empadde emikwano like good friends. TikTok empadde like nfunye endorsements nyingi mu TikTok and TikTok empadde ekintu kyesijja kwejjusa naye buli baddi. It's Henry. Yeah. Zayra, Henry, challenge kizosanze n'owulira nga TikTok ogyeko nga siri TikToker ngazi egesa? Yeah, buli kimu kibeera n'ekibi naye olina just kubeera focused n'omanya ya ebibi bye bino n'ebirungi bye bino n'omanya kiki kyoyagala. Zayra, wali osomyeko comment ku TikTok n'owulira nga ekumazeemu amaanyi g'omuntu? Yeah, of course zibaayo but kisinzira na muntu like gwe ng'omuntu kisinzira mu mutima gwo or something or you give it time, you don't give it time. Personally nze sitera nnyo kuwa bintu bibi budde. That's the truth. Sitera. Egesa bintu ki by'otumidde okulanga mu myaka 2 ng'okyusa ku bavubuka banno? Suubira nti abavubuka bannange bonna abaliyo nabaddala ba influencers bwe tuba tukwataganye oba ne tukozesa platforms zaffe ze tulina saawa zino tuzikozesa bulungi suubira kijja baako n'engeri gye kikyusaamu koko eggwanga lino. Mukola content omulungi ku TikTok. Atusuubira olunaku olumu okulaba nga mukwata abaana abakola content omubi ku TikTok okulaba nga mubayikozesa okukola content omulungi nga bye mukola. Yeah, but I think we just have to talk about that. Kwatagana ate n'ebitongole ebyenjawulo tulabiko banga ate tutereezaamuko omuguno omulimu gwaffe because this is our work. So tuba tulabyemuko amavunya, we have to find ways on how to sort that out. Twakola mu ka video Zayra ng'omiitinze Rude Boy ekitegeka? You know, my friends know kwano bamanyi nnyo like njagala nnyo Rude Boy. Alright, he knows as well. So these guys, simanyi ngeri gye bakikolamu sijja kukulimba but they connected me to somebody and that person knew me and oyo muntu ne bamugamba I love Rude Boy and ngene tukanga ne manager wa Rude Boy amanyi, so we connected that way. Challenge gye wali okozeeko yali ya Chris Brown yali yani nakutaginga? Jason Derulo. Owulira otya nga akutaginga? I felt so good because I felt so good. I felt like I was a little bit special. Yeah, but I felt so good. Then later on, Congratulations. Twabalabanga mu meetings the principal okuwani geto gladiator. Ani ya plan ya plan ngaza ya plan? No, she has a friend who is a brother to the president. Yeah, I should call him the president because he's my mentor. Yeah, my parent has everything.
tubuliko bakugamba before oba bakakunda kutinga kuitinga okuwai. The thing like it was even so was fast, a quick right? one, yeah. A quick one. Hi Dax, hello. Young one the president. Period. Yeah. Bagamba ina amasanyalazi awuliyo tamu mu meeting. He's so cool, down, understanding, and I think advised as well, right? Yeah. Kabayo kumeeting ku principal kwetu kya bannani ndo connection ibadaffe. Again, no mukulu. How are you going to connect? No. Aye. So tumalako omwaka. Yeah. Muli inspiration eri abaana bato. Advice ki eri abaana. You have anything to tell them? Never give up. Believe in yourself. Everything is possible. For as long as it's possible. And no one, I know blessings. Just know you blessed, favored, and everything. So you do not need to listen to anybody. Just do you, move you. Yeah, and it's very okay to dream. Yeah. It's very okay to dream. No better, no gamna. Yeah. You got a private jet. Yeah. Just believe in yourself. You make it one day. Yeah, I believe in myself. I'm going to get a private jet. Amen. Bagamba nti abana ba TikTok kwa fake ngula mu kituufu. Another TikTok. Do you know about that? Propaganda. Yeah, Olaba, let me tell Arthur something. Olaba, omuntu wabera nga tali woli, alright? Yeah, abantu abamu babera bagala you be at the same level with them. So if otikako step mu maaso, that person because watandika muli kumu ate gomuyiseko, right? Ajja kulowooza nti gwate you just faking it. Oshegera. Gwe ng'omuntu oli kifakinga. No, I don't think sirina gwe nalabako nga faking. Have you ever seen any? Sirina. If it's a kaya, bro, I got it. It's mine. Badde saba nkubuuza ekibuzo kinene. Kwe win wa mami. Wina okutakkaanya oba it's just propaganda. I think it's propaganda, right? Yeah. Seri alina buzibu ku munne. Just nga onawulira ekigambo. Kano genda erinnya lyo. You know me very well. So I don't think I have any problem with anybody. I don't. Christmas bana bamine ebisenge yani yakundi. Christmas. It's a long story. Mpozike yono.